1 2 my check 1 2 nga bagama Empire Movies Production Kashenge nga begasa mu Tamus Media Uganda bakutusia kuna chera botongole wabula nga Tamale Godfrey na nyini cinema semba tabu ziginika Keto Godfrey bwe baka directing irange bandi ku lugero luhako wainze nyina supidi likanawo kwepanga tena yebanga ngowe sawa sebo limpaze na yakashaka wavugo akaje sawe mu ngama nti omushinga leka antayagala kola jja kujja zibatele ziri usarodi oyagira jukira wano wetwakoma yajja wenyude sebo mazene wenyula why unatera zimalawo why namazene nteka ko muchuba nera gogeno musasula suleke ali ujifocho akola atepa yobuluke wamatekayo kasi sebo kaboyo gwepangate nawe ne mazima kaboyo ebanga je tumaze nga tuli fena useko mbera kije tutayise mu kaboyo katuli babiri bayise mu mbera nyenyenyo kulo enyangu enzibu ne mazima omukazi obukazi bwatyo sebo natwawula kaboyo mutufu nakunyigidde tonyiga kabulaze byafo bimanyi wali just by pretending wabadde kitegeeza gamba abo bonze kola nze kansole kola akati omanyi wekiba kiriwe ekityo obanga ozze kukola nze kambiveeko kola nange esa sibo wali nonekyangirako mukasonyiwa toli mwangu yadde sekenge nsonyiwa buladi tumaze sibo wagenze nonefuulira bana zinomufuna kaboyo nonefuulira ku ssaawa esembayo nti sidda newu kaboyo nenzija uwone musikasikanya ne mukazi wo mazima ddala kaboyo kyewankoza si ne munsukuma seberi kinene nonsindikanga kinene kyawanga ndekanga sonyiwa muganda wange just ebyomukazi wali nandetereza maka mweyagale ne mukazi wo genda mweyagale munyumire obufumbo bwammwe ebigambo bino era omukazi oyo yadde ogamba gw'omulabanga owuwo naye nze ndaba si wuwo ate waani sewe yamulagula namugamba omukazi oyo gwolaba omuyita wuwo naye nze ndaba omukazi oyo si wuwo waani mukazi wange gwe byonna byogere kaboyo tujja kusigala ojja kunsanganga busanzwa oyagala ne mukazi wo sewo mubeere bulungi lodi akudaala mube mirembe atono oyo gogenda okumusasula musasule nze siira sente kansoke nzikirireko wano wammanga naye omanyi agenda kujja kamala okujjaye oyo agenda kujja agenda kusasula gwegiranga okola kujja ndowooza n'essengezo ng'omaliriza kati golazeewa ate ofaayo nkomawo kaboyo yali yakatuuka ate obuza tawese kyokka n'oli amuleso kati ate omupya akolera nno kaasa twavaayo ne tusooka twolekera erudda kano tuli katundu ka 6 wamu ne vijjayo isimake Uganda kati twadda mu maka ga kaboyo laba amagoye gonna gonna bwagaddugaza mwana tanaba nakufuna kyakulya asijja kubyozaayo ajja abyeyoleze nabagamba sewo omukazi singa wabeerawo omuntu omulala amulaba taddamu yadde okuwa akatiibwa maka yajja yeno sebo kati yameza akakyala omanyi abasajja bamera kasajja yeye kati sebo yameza akakyala ayeke yakitagiddemu omwami wa mwagala okamala bigwerawa webale kwekanya era nga tubagala nnyo mwena bagenda maaso n'okubanga munyumirwa kaizwa teziri busa kabaka yajja yayitawo misinde nasooka ayingira onazadduka ate yabadde ki kati abaali mu kutikula asale zike gano mayembe didde kiwanuka yalumbye oba lubowa kumbe nakyala naye esimu agiwulidde jukira yakwekayo esimu mu kabuyonjo koze ntya banna maama w'abaana jangu olabe muno mulimu ejjembe ekkulu
wamma yeyo simu yeeyo simu ki beeyi yaveeringa esimu agikuttemu oli mwami Mutembeeyi olaba kati yaveeri najja nayingirako eyo erabirawo bambi kanjijjawo gimuterekere wulira okulupalanya kw'abamaama yo simu yagireka wano ovuga ate kyokka tugikwate Ekwata yiyo gyokwata. ogikwata ngani Gireke. ati nyiniyo tali gireke evuga oba ekutukako ekutukeko tereke kati ngitereke munnaye Kwata. yego kale olukuluma olubuto lukuluma Terunumanya. waayi terunumanya naye bifene ebyo byolya era gwe bifene buli kaseera buli kaseera oba mugafene kodoowo leka nawe nalidde kindaazi lwakuba naliddeko kakedo simu yaddamu nevuga naye bannange kaweyo nebyessimu Akumaji nawe. naye nga kino kikuwa kyakuyiga ki mazzi waliwo ebintu ebimu byolina okuwa omukyala ng'amazima gali nti abyetaaga kati ng'essimu oleme okumufugira mu bumbula nada kati wuuyo tumya ali mu kukutana kasimu mazina naye nga mazima omusajja wabbali ye yakamuwadde yakwata ekkubo ne yeeyongerayo bingi ebitengula omutima gw'omukyala era nga mbasaba basajja bamaama bano tubakwatire ddala ng'ekyatika oba osanga singa teyalina kasimu naye ate n'omutwalo nammwe abakyala mulimba yajja n'asooka yekkanya ani oba akuba ne kaddamu ne kavuga halo hallo mukwano mwana ekibubu hey owaaye tebo oli otyase omugyebale nofukamira alina empisa kali no bwalabiriza nani tugikola kyokka naye tuli eno kyokka ffe emirimu tukola ja naye gye tuli twalowoozaako eno bwalabiriza bannaye muli mutya nkyali muko busy ne nsindika airtime mpeyo ka airtime basaba airtime abo musindikira airtime n'atakwadde n'atakuflashinga adde nako ye nehanzita munnange mukwano nsindikira banne airtime kyokka yakikinyika airtime airtime bireko kuddemu ajje buulire kakati onga zino airtime olutuuka bw'ati nsooka kukubira Debula mubulire buli kimu ate mukummanyira nassaako n'okunkuba nti akasajja akamanyira buli we kamanyira ne kankuba airtime nkubire kamala okumusindikira ngenda kukubira Debula andabeko tatekomma ajja asooka andabeko wano ewaka osaako kukyo alina mukwano gwe ayitibwa Debula kati ayagala muwuliramu buli kimu ekyatuuseewo genda kwe kano katundu ka 6 era gwe sigala ng'otyuninze jjukira abakyala bano bantu bazibu nnyo se bakulawula binako ebiri n'asooka kakubira pulaani ng'okakutte mu ngalo ogenda kumuwaako oyinza okuba ogenda muwaako na 5 ye akakubira pulaani n'akakasaati gwe tosigazaako yadde 10 kati yajja n'asooka afuna enamba ya Debula gye yali yagiteeka kavudde mu Tamuzi Media Uganda wamu ne Vijjo Isimake Uganda era nga mbebaza ne sekwebaza mwenna bagenda maaso n'okuba nga munyumirwa musigale nga mutyuninze halo hallo gyoli ale mugyebale oli otya ne naawe mbadde njagala ojja ondabeko nedda kati gwe otuuka wali eri wali olina omuti gw'otuwako naye ku kiweta awo kale otuuka ku muti awo waliwo omwala gumu gwokka gw'obuuka awo then oba olinaanye kumpi obwala nga 3 n'otuuka eka kasi akeetoloola era bw'atyo yakwata ekkuba agende asinkane gwe yali aisaiti wa Debula nakyala mujjukiremu kasinema ng'omukoomobi n'obusinema bulala nkuyanja buno butundu se obuwerako era nga tugenda kuba tubulaba waneeno mubulindirire musigale nga mutyuninze yamuleeta ayitibwa Debula era nga
naye yakuzanyira akasinema akayitibwa ejjoogo mu maka. Wahe munaye omwami wange asenge eno ye tayagala nnyo bibuga ebyo Mama. babbi gye basula naye kati fe abagaga tubeera eno. Tayagala kuvaayo yazimbe. Tayagala kuba sookoleka eno gye mubeera. Mu mansion. Mama mansion yeyo. Mansion yeyo. Twebeera eno mu mansion eno. Tulindirako omusanvu. Biki ebinaddirira sigadde nse vijja isimaka Uganda ngera kusaba Mukama bankuumire mwe musigale nga mutuninze temuvaawo.